parliament Farmer Staibwa abere ku video Macho Godfrey ngona va busiya nkwetaaga Nsereko Muhammad omukulembeza ngo mulwa Kyagulanyi Ssentamu okusaba ojje kwano Yoseri polisi SFC ISO CMY Uganda Human Rights Commission boss mukyala wangadi ankwetaaga MP ono mukyala gwe bayita Kinyamata mankwetaaga kuno MP wa Mapiriana municipality mukulu Zake Francis Butebi nkwetaaga ne ba parliamentary nze yali nzimwenna mbeta ko video eno leka tugende maaso bulungi nnyo bwe malawo lero sigenda bwa kalwozo ngenda bwa Kigula LUJJI nenga sinagenda ku Kigula LUJJI wadde akalwozo kansoke mpiseewo akalango kano kali kamu kokka then tulyoka tugende maaso ayina olupapula n'ekkalaamu njagala olira akalango kano then tugende maaso mwenna abasuubira abagala okutambula omukisa guno nganze mbaleetera no diiru nayenzi basomera agezaako n'obuuza n'olaba ki ekigenda maaso okusinziira ku information gye mba nkuwadde kana akalango kaleero kagamba bwe kati the third annual gender based violence etandika ennaku z'omwezi 29 etandika z'omwezi 29 November 2024 mpaka nga ennaku z'omwezi 1 December 2024 omulamwa gender based violence and intersectionality nayo gwe gomulamwa yenna ayagala okuwandiisa n'okubuuza ebigenda maaso osobola essaawa zino oba gye bujjako okuba nti ogenda kuba obuuza endagiro gye ngenda okuwa omusomo guno oba semina eno egenda kubeera mu kibuga Toronto airport egenda kubeera mu kibuga Toronto ekya Canada ku ndagiriro eno wansi ku ndagiriro wammanga ejja kubeera Toronto Airport Marriott Hotel 9001 oba 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 byonna ebisingawo ojja kuba ku ssimu eno eya buyonjo eri kasalaba emu mukaaga 47290340 ojja kuba osobola okubanga webuuza ku kigenda maaso ku musomo guno oba ku semina eno egenda okubeerayo omwaka ogujja mu gwanga erya Canada njaji postinga nga nvudde ku live kuno then tusobola okubanga mufuna chance eyo egenda mu semina oba mu mbeera bwetu bwetambula kale namba gibasomedde njaji postinga ne ku posti zange nga nvudde ku video eyo tulyoke tugende ku video eyandeese olwaleero kale mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumira kano ak'Ekigula LUJJI okwetoola ensi yonna kansubeti muli bulungi leero sibawadde kalowoozo katugende ku Kigula LUJJI lwa kyaleero ku makya ga leero mpostinzeeyo akantu ku mikutu gyange egy'enjawulo akabadde mu luzungu ngenda kasimbako nnyo essira nkabanyonnyole naye ng'ate nyongeddeko n'Ekigula LUJJI kino olwaleero kale mu Kigula LUJJI kyaleero kino njagala kutumirako mwenna abakinyumirwa okwetoola ensi yonna bannayuganda era gye muli abasharinga information era abantu basobola ogifuna ngenda jijja mu lugero olugamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa lwaki ngamba teweevuma nsi nga tonnafa abantu bangi mu nsi yonna okwetoola mu nsi balina ebizibu bingi nnyo ate nga tebifaanagana kubanga buli omu yatondebwa bubwe era yazaalibwa bubwe ate buli muntu asinkana ebizibu mu ngeri ye era n'asobola obivuunuka oba ne bibumwegga ekigo kale bwe ngamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa njagala kutegeeza essaawa yonna mu kwevuma ensi nga naawe ositusa okola wandifuna omukisa Katonda naggumulako omukisa noba nga osobola okuyimuka okuva mu mbeera gy'olimu kyovula kugambye teweevumanga nsi nga tonnaba kufa olw'ensonga nti essaawa yonna obudde bwonna Katonda eyakutonda asobola okukyusa embeerayo noba nga akujja mu abo bw'obadde olowooza nti wasebengerera mu ndowoozayo mu mbeera ze ez'obuntu ne mu bikolwa ebya bulijjo Katonda n'akukyusa teweevumanga nsi nga tonnafa lwaki njogera ebigambo ebyo tusimbudde bwe tuti gwe munna ng'ali eyo njagala kuwagaabuwa gw'oyinza okulowooza nti ensi nga bw'ogirawo eri si bw'eri buli muntu alina omukisa gwe ku nsi ate yazaalibwa nagwo naye wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga ate wabeerawo ebizibu wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga wabeerawo obuzibu nkikunnyonnyolo kitegeere ebiseera ebisinga ewaba omukisa ate wabeerawo ebizibu ate era ebiseera ebisinga nti ebizibu ate era wabeerawo emikisa lwakuba nti abantu abasinga obungi tebakyekkaanyanga
mu bufunze kankikunnyonnyole. Abantu bangi mu nsi muno buli muntu azaalibwa era abeera n'omukisa. Naye omukisa guno ebiseera ebisinga omuntu agukozesa bubi naye kanga gumuyiseeko. Ne wabeerawo oyo afuna omukisa n'agukozesa bulungi nnyo era n'aguggusa gye gulina okulaga. Ne wabeerawo oyo ye ng'ate buli kaseera aba n'ebizibu naye ate bw'amala ebizibu ebyo n'abifunamu omukisa. Kyekugambye nti wabeera omukisa wabeerawo ebizibu ate wabeera ebizibu wabeerawo omukisa. Wakuba nti ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi tebeetegereza nsonga zino ziggusa. Njala kuwaako ebyokulabirako. Omuntu ayinza okuba nga alina omukisa afunye ensimbi zino n'azikozesa mu ngeri eyinza omuleetera okumuviirako obulabe. Ne tubaga nti omusajja afuna ensimbi bagula emmotoka naye ate emmotoka ye emwettidde. Omusajja afuna ensimbi naye abadde tava mu bakyala abadde tava mu bbaala. So ekyo kiyinza okuliidinga ku mbeera embi ate n'okuviirako okufa. Okitegedde? Ne baga omusajja wo bambi abadde n'ebizibu era ukyanga abeera alina ebizibu bingi nnyo. Naye ate ebizibu bingi ate munnange yafuniddemu omukisa. Mu kufuna omukisa guno kitegeeza ki? Nti oyinza okuba nga osize ebizibu bingi nnyo mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga nti kulina ebintu bingi mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga twefumiitiriza nnyo, tulowooza nnyo, tumanya nnyo we tulina okukoma singa tuba tuvudde mu mbeera eyo ate tupulaaninga nnyo. Era kyova olaba nti ebiseera ebisinga osanga omuntu ng'ali mu mbeera eteyagaza naye ng'ate awangadde nnyo okusinga oyo omuntu ali mu mbeera eyeyagaza. Kati ebintu bino bibiri bya njawulo niyo birabanga ebifaanagana ng'ate biri ku muntu wa bulijjo. Kati bwe nkugamba nti ewali omukisa wabeerawo ebizibu ne wali ebizibu wabeerawo omukisa, kitwale nti gwe kyofunye kozesa omukono gwa Katonda n'okutegeera kwa bakuwadde otere omanye ekizibu wekiri era okinogere eddagala oba omukisa oguzanye bulungi guleme kuviira mu bizibu ate biyinza okukuleetera okufiirwa obulamu. Abantu bangi mu bulamu bakula baagala ensimbi, baba zifuna ensimbi zibafuukira akasimbi ne zibaviirako okufa. Abantu bangi baagala obugagga, munnange omuntu bangi baagala obugagga era obugagga n'abufuna naye ogenda okulya nti omugagga munnange yafudde ekintu kibwedde kyamusse ng'obugagga bwamusse. Abantu bangi baagala emikwano egya buli kika naye ogenda okulya nti ate abamuliddemu olukwe abamuviddeko okufa gyadde emikwano gye. Abantu bangi baagala okufuna ababeezi naddala abasajja baagala nnyo okufuna abakazi abalungi n'afuna omukazi omulungi ate omukazi omulungi n'amuviirako okufa. N'omukazi yennyini ayinza okuba nga obulamu bwe bwonna anoonya omusajja omulungi anamubeererawo n'okuba nga amuwa buli kimu munnange ate n'ekyo n'ekyennyini bw'atuuka mu bufumbo baba bafunye omusajja oyo ate kennyini omusajja oyo kennyini n'amuviirako okufa. Wetugambira nti ewali omukisa ate ebiseera ebisinga wabeerawo ekibi ne wali ekibi ate wabeerawo omukisa. Oluza mukategedde bulungi nnyo. Kati ngenda bannyonnyola ka vidiyo kano ke nazaddeyo ku makya. Kali mu luzungu ngenda kannyonnyola okuva we katandikidde mpaka we kakomye tuggale ekigula luggi tutandike vidiyo owemmemento nova ku vidiyo eno. Ka vidiyo kano kaakano nakataddeyo ka musajja muyindi profesa ebigo byeyogedde njala bibannyonnyola mu Luganda mutegere nga nzigalawo ekigula luggi kya leero kaako kankate mu kawulire bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then akugambye olugero lw'abanyumiza lwaliwo mu Michigan, ekyo kibuga oba kitundu kimu kiri mu America. Waliwo akanyonyi kali mu bbanga nga kazanya nga kenyumiriza mu mbeera eriwo. Naye ekiseera kyatuuka obunyogovu ne bujja. Akanyonyi kano kalina okulondawo okugenda mu maserengeta ewatali bunyogovu oba okugenda mu kitundu kyonna ekirala ekyensi eyo ewatali bunyogovu. Naye kola okuba nti kalaba nti waliwo obunyogovu obwo ne kasalo kagira keyagalirako awo. Naye obudde bwatuuka omuzira ne gugwa. Omuzira guno bwe gwagwa wulira ebyaddako. a cow was passing that way. It's an American cow. Cow. A cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm
Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung. A cat was going by. Akugambye nti akanyonyi kano mu kweyagalira mu bbanga omuzira gwajja ne gukakuba ne kafirizinga oba ne kakwata ice ne kagwa wansi. Kati waayitawo wakawokagwa wakali kagudde waayitawo ente eno yali mmerika bulungi nga bwakyogedde. Kati ente ne yali eyitawo mwana wattu yali etusiza ekiseera ekyokweyamba. Mu kweyamba teyamanya nti wansi waliwo akanyonyi akagudde wakafirizinze. Yo yeeyamba mu kusala ebyayi yabisala ku kanyonyi kali akafirizinze. Kati olwokuba nti ente bweba maze okweyamba obusa bwayo buba bwokya. Kati ente eno bwe yasala obusa bwayo bweyawusula ku kanyonyi kano nga kafirizinze. Akanyonyi kali munda mulinga kali mu busa kali kawulira ssanyu olw'ensonga nti kali kafunye ebbugumu eryali likaguddeko era ne keeyagalira muli munda ne katandika okufuna ebbugumu ayisi n'akagwako. Awo tugenda okutandikira wulira bulungi. Inside the dung. A cat was going by. It heard this bird tweaking. It opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, kansoke mpozingimu akugambye nti ente bwe mala okusala ebyayi n'ebisala kanyonyi ako ne kafuna ebbugumu nga bakasuddeko ebyayi okali mbyayi mule kafuna ebbugumu za ice n'atandika okukagwako ne kafuna emirembe. Kati kali awo ne wayitawo kannamundagi ketuyita kakapa. Kati kakapa kagenda okuwuliranga mu busabuli mulimu akantu akenyeenya. Kati kapa netandika okukola ki? Netandika okutakula obusabuli okola ki ekiri munda. Kati kapa bwe yajjako obusabuno yagenda okuzuula nti obusabuno bulimu akanyonyi era ekyaddirira kapa nekwata akanyonyi kano nekalya. Olwo olugero lulaga kapa nekwata akanyonyi kano ekajja mu busange ekajjeko obusabuli nemala nekakwata nekalya. Wano we tugenda tufundikire tugende ku video eddako. And above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye nti kannamundagi kano bwe kamala okujja obusa kanyonyi kano kalya akanyonyi kano. N'akugamba nti nakino kibeera mu mbeera z'abantu eza bulijjo nti si buli akujjako oba si buli akuyamba mu kizibu oba akujjako obusako ga wali wisa akanyonyi kali nga kamaze okufuna ebbugumu akanyonyi ne kalya kapa nerya akanyonyi olwokuba nti emujje egimu ekajjeko obusa. Kati naga nti si buli akuyamba oba akujjako obusa mu kizibu mwoli aba azze kuyamba aba ayina ekigendererwa. N'afundira nga nti bw'obanga oyina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwago osirike kubanga gy'okoma okulasa n'ennyo nti nina ebizibu abalina ebigendererwa bye bakutuukako ne bakola kye baagala. Kyavudde aga nti obanga oyina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwago osirike gy'okoma okwasama abalabe gye basoma okukola ki okukusemberera. Ke kabadde ka video kano kankadde mu lutwe mu luzungu amanyi oluzungu then njite tugende ku video mukankadde mu bulungi nnyo wulira bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then a cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung. A cat was going by, it heard this bird tweaking, it opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is,
Not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, and above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye si buli akusuulira obusa nti aba mulabewo. Si buli akuvuma akuwalana akusojja oba akuteekako embeera nti abeera mulabewo. Ebiseera emu ayinza okuba nga akola ki? Akutaasa. Ate si buli akutaasa nti akuggyako obusa aba akwagala. Ate yayinza okuba nga ye mulabewo naabeemu. Kati si buli muntu akuvuma akujerega akuloga biki nti akola ki? Mulabewo. Nedda ayinza okuba alina samuya wakwagalira. Kale ekituvuddewo ekigulalo gikiwedde. Kati tutandise video entuufu eyandeese kavudde kwanjula kati katandise. Tutandise tutya kantandikire then tulyoke tuyingire ekitabo kiri ekitabo ekirimu amawulire. Ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 Kansumenti muli bulungi bonna bana Uganda abampuliriza era abanjolekeza amatu gammwe n'amaaso ku buli wonna wooli. Tutandise bwe tuti. Buno bakanjala bugende mwenna abaagala enkyukakyuka mu Uganda. Lwoya lwa munyindo olwekula wekka. Ffenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka tubufune bulungi nnyo. Era nga n'omukulembeze wange kansubire nti ompuliriza bulungi nnyo olwaleero. So Mr. President, nange kenyi nabo mwenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka njala mubuulira bulungi nnyo. Teriyo munnabyabufuzi alina yafeesi era nga asasulwa omusaala buli mwezi ng'afuna allowance, afuna medical insurance, afuna buli kimu ekyetaagisa, alina n'emmotoka, alina n'abakuumi eyagala nti asobola okuba nti yeetaba mu kuggyako gavumenti gy'aweererezaamu. Ekyo kizibu nnyo nkiddamu. Teri mukulembeze munnabyabufuzi alina office ng'era afuna omusaala buli mwezi, afuna allowance buli wiiki, afuna medical allowance, afuna travel allowance, era afuna buli kyalina okufuna mu gavumenti eriko nga yemusasula, n'omusuubira nti ono agenda kujja akumeekuma abantu bagezeeko okubakumamu omuliro bajjeko oba beetabe mu kwekalakaasa bajjeko gavumenti eriko kubanga ye ate gyafunamu omugaati era gyawuliramu emirembe. Kati njagala basaba mwenna abawuliriza abakulembeze bano betwogerako bannabyabufuzi bonna mu Uganda nga saawuddeemu tomusuubira nti agenda kweta mu kwekalakaasa oba okukuma abantu okukuma mumulira abantu bajje beekalakaase bajjeko gavumenti kubanga naye omugaati gwe gujja kuba gugenze. N'olw'ensonga eyo teri muntu yenna munnabyabufuzi asobola baliidinga oba bakulemberamu ng'ali mu gavumenti afunamu ssente. Abakulemberemu mwekalakaase mujjeko gavumenti olw'ensonga aba akola ne gavumenti ng'afuna omusaala tasobola kujja kola bintu ebyo kwetaba mu kujjako gavumenti olw'ensonga kibeera kizibu nnyo okutegeeza abantu ng'ate ye yennyini aba yeekuulidde akabazzi ku ggulu. Abo bannabyabufuzi be tulina. Abantu abasobola okujjako gavumenti ye muntu atakola mu gavumenti ng'atali mu gavumenti, ye muntu alumiddwa enjala nga talina kyakkola, ye muntu atwaliddwako ebigamba ng'amataka, ensimbi, ebintu ebikalu attiddwako abantu be, n'abantu abagwa mu ttuluba eryo nga batulugunyiziddwa okuwambibwa na buli kimu. Naye bano abakeera ne balya ne babwegera ne babeera mu ofiisi ezo, tomusuubira nti agenda kujja agambe nti bannange tugende twekalakaase. Yensonga lwaki essaawa zino omukulembeze waffe omulonde lwa Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga bannayuganda okusinga bannabyabufuzi kubanga bo bannampa wengwa. Kibuyaga bwafuuwa nazzeeri nga badde eno ebiseera ebisinga tebaagala nnyo bibasumba olw'ensonga nti bo bennyini baba bakimanyi nti baba bajja kwekulira kabazzi kugulu ate n'omugaati guggweko. So mu struggle eno twetaaga nnyo abantu ba bulijjo okusinga bannabyabufuzi betulowooza nti balina kye bagenda okukola. Buno bakanjala busindikira mwenna ba MP ab'enkyukakyuka ba kansala ba chairman of C5 mwenna baba twabategeera kati nti temusobola kwekyusa wadde okkunga omulema n'omu okwekalakaasa olw'ensonga yafeesi ze mwagala mu mujja ekyokulya. Yensonga lwaki temusobola dde okkunga omulema okujja okulwanyisa byoseriti baabulwa bwe bakobusooka. Kati vidiyo eno tegenda kuba nyangu, njala tugiwulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala nja tutwala okwemulugunya kwange eri bannankyukakyuka mwenna
nga mukozesa platforms za mu sharinga no commenting ku diversion zigenda maaso. Mukimanyi nti omukulembeze waffe yawambibwa ngana kuzo mwezi 5. Omwezi guno gwennyini ku kisaawe Entebbe n'abulizibwawo n'atwalibwa mu makaage. Ku lunaku lw'amenunula lwe twalina okuba nti tuteeka message okugisindika n'okubanja abantu baffe, ekitebe kya national platform kyazingibwako abantu bakubibwa emiggo abalala bawambibwa na kati batannafuluma, omwali n'abakulembeze baakwatibwa. Era lunaku lwajjo wabaddeyo okusaba ku kitebe kya national platform bannannyini bantu abawambibwa abatamanyikiddwako mayitire abataleetebwanga mu kkooti wadde okulabikako ewantu wonna be tusuubira nti baafa ne baziikibwa. Bazze ne bakaaba amaziga agajjulujjulu nga bali mu bulumi, abaana baabwe tebasoma tebalya era tebasuubira nti balina essuubi okulaba ku bantu abo. Omukyala akulira ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, omukyala Wangadya, yavuddeyo n'ayogera nga simanyi kyenyinza mugamba, naye yavuddeyo n'ayogera nga abalaata ng'alinga omuntu ataatuukako mu P1B ebibyo byeyogedde. Naye njala bagamba baleme bateeka mu diversion enteeketeeke okutujja ku mawulire ag'okuwambibwa n'okutta abantu n'okubanja obuwagizi bwaffe. Wano ekiwozibwozi ekya mukyala w'omugenzi oba namwandu w'omugenzi Muzaata ne bbaawe eyo pure diversion. Temusharinga temukomentinga. Nabagamba kasitola ba mawulire nga gagenze ku Bukedde, gagenze ku NBS, gagenze ku NTV, gagenze ku buli platform yonna gye mumanyi nti y'abanyampi. Nga ba panelisti, ba blogger, ba YouTubers bonna babawadde ssente okutambuza ekiwozibwozi. Nga ne yabadde mu buzibu kennyini yeefudde commentator manya nti yo diversion. Era gwe omuntu omukulu wali wano naye kusanga ng'oli ku page olaba ebintu ebibeeramu akiramu simanyi bamukutte n'omukazi. Nja kukubuulirwa bwerere nga nina bugisimufungize nga tesigenda kusasula. Balekerawo bajja ku mboozi ezikulaakulanye eggwanga batwala ku mboozi ez'ekisiru. Emboozi ya Akramu ne mukazi we n'omukyala gwamu eyo yabadde pure diversion, emboozi ensetting one. Sigenda girwako. Mukimanyi bulungi nnyo mutandikwa ebizibu byonna byago ntubabulira nti omukyalo ono n'omwami babateeka ne bagamba Museveni ayina omuzannyo ogwo ogwa chess mu diversion abamubalira. Era abantu bangi nnyo bali mu sequence muzannyo ogwo bamugamba kati gwekola kino gwekola kiri gwekola kino gwekola kiri kati ogwo muzannyo bagubazannyire muguguwa muli mutawaana busiba bamukwadde mbwenzi. That is no sense. Tewali eyo pure diversion one. Njala soka bwako just ebintu biri mu diversion mbitegere. Kisoka omwami n'omusajja mufumba magikiddwa. Ekyokubiri bwawulira sitole engeri gyasinkanyemu omuwala ne bateesa bulungi nnyo endesaganya abadde emitwalo egi 5 eyavudde emitwalo 5 negenda mu bukadde 2 era gwe nga tobuuka maaso tuwaliwo diversion tu. Waliwo abantu bameka mu Uganda abatambula n'ejjambya mu mmotoka era bannamawulire bategedde batya nti gundi bamukwatidde ejindi ali jindi akola ali kino na kino simanyi bamukwatidde mu kaziko kajini nga bannamawulire bagendayo yekenyi najja na omuntu omufumbo nojja mu kamera to explain something which you know that is going to break your marriage. Nawe notekayo engala limbwe simanyi abamawulire. No, please mutubalemu ku magezi eyo diversion. Tewali kyabadde bano bali mu kubuzaabuza amawulire eyo pure diversion. Musajja mufumbo mukazi wa manyikiddwa naye amanyikiddwa babateekawo kuzannya mizannyo gino kubuzaabuza abantu na kubuzaabuza amawulire eyo diversion. Temudda mutunyumiza kasasiro wammwe. Ekyo nkimaliriza. Parliament nayo kennyini yafuuse ekintu ekyokuzannyiramu. Njagala mu buli olunaku Parliament yali yetudde ne discussinga ku torture ezigenda maaso mu Uganda, kidnaps ezigenda maaso mu Uganda. Nabagamba nti bandanto bali mu Parliament basinga obungi bonna babikolobero. Abala bakwatanga abakazi ku byalo, babbi ba amataka, batemu, abala badduka bali mu Parliament kyomo kyovula nti Parliament yafuuka dancing hall. Buli muntu akolyamu muze gwayagala. Kati njala soka babuuza. Mwenna mubaddeko ku social media. Eyo ngenda gendayo njagadde soka boa kubawulira bintu bino mbateeketeeke my program ne sinyangu yakola mbateeketeeke muli kumanya wendaga. Statement ezakoleddwa omubaka wa Mityana municipality zake Francis Butebi sizaabusagwa n'akamu okusinga ku kikolwa ky'okkwata n'otulugunya omuntu n'omusiba buloka ku busajja bwe n'omusiba buloka ku mabeere n'ojjamu omuntu enjala ne mukuba abantu ennyondo
ne musiba abantu without trials n'obuzaawo abantu n'okola kidnaps kati tesobola kunga statement zaake zeyakoze zisinga kidnaps torture ezine disappearance ziri mu bangu gwanga ne mudda mu parliament abasajja bakulu ne mutandika okukola diversion nga muwagala mabulire gakole ki n'amawulire gatandika okuseekinga attention kati osigenda ngenda kujjawo mu kaseera katono nnyo kasooka tugivuwa wano omukyalo bw'ati bayogedde nga babuuza kubanga bamugambye nti wagamba nti munoonyereza abantu 18 tubega ababuze tebaliyo n'ogamba baleete endagamuntu oba passport n'okulaba nti bano bannayuganda bali babaddeko mu Uganda ulira omukyalo no bwe yazzeemu olyoka okakase. So ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwamukulaga. So okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi. Si buli akwatibwa nti aba awambiddwa. Nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli. Oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe yaleeta ewaffe. Naye tubaddeyanulira nti abantu kumpirisa. Kati mu kubuuliriza okwaffe twatuzuula nti ebintu ebyo tebiriiyo kusasamaza kwegamba kati oba bannaffe bano balina kigendererwa ki sikimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Madam Wangadia, Uganda Human Rights Commission boss. Let me take 1 minute and school you here. Kanso kenkusomesemu katumanyamu. Omuzungu yatukola bubi ekisookera ddala. Buli muntu ajja mu ssomero okusoma kubanga oleeta omubiri gwo nga tebasoose kusooka kutesitinga bwongo obulowooza butya. You might be holding degrees and diplomas in the section where you are, but you are in the wrong office. Ate nga tokozesa mutwe gwo. Bw'oba ogamba nti ebintu by'okuwamba mu Uganda tebirimu era tubimanyi nti baba politicians babikozesanga ekyekwaso n'okuwaba abantu okumanyi. Kansooka nkubulya mu mateeka agafuga ensi yonna nga ne mu Uganda amugamwe mawandiike maama. Tukimanyi bulungi nnyo nti constitution ya Uganda mwe muwandiikibwa mateeka ago. Era amateeka galaga nti omuntu bw'aba azzizza omusango asamoningibwa oba omuntu oyo poliisi emunoonya n'emukwata n'emuteeka mu custody yaayo okumala essaawa 8 n'emuteeka essaawa 8 bwe balina obujulizi bamutwala mu kkooti bate balina bujulizi balina omuta. Naye madamu janasooka tekkuzzaamu wano katono waliwo etteeka erisoma nti omuntu yenna aba akwatiddwa we mumukwatidde ng'atuuse ku poliisi naye batannatuuka ku poliisi waliwo akawaayiro akagamba nti omuntu oyo ateekeddwa okuweebwa essimu ategeeza abantu be mumukutte era mumututte mu kifugundi. Maama ndi mu constitution nkunnyonnyola amateeka nga bagayina okutambula amatuufu mu constitution ya Uganda mu ebiri nti okukwata munna Uganda yenna olumukwata bwoti olumutuusa ku poliisi alina eddembe okusaba essimu okutegeeza famire ye oba aw'oluganda lwe nti nkwatiddwa ndi ku poliisi bweti. Okitegedde? Era poliisi emuggulako omusango n'enoonya obujulizi mu ssaawa 8 n'emutwala mu kkooti. Kkooti n'etunga musango guno era kkooti n'emusalira nti agende ku limanda ajja kudda ng'awoze. Era bwe mutegeeza famire emulondoola mu kkooti. Era njagala otegeere mu mateeka geegamu n'omuntu oyo mu ssemateeka wa Uganda waddembe gavumenti omuwala oyo muwolereza oba yofuna lwo yamuwolereza. Kati maama mu Uganda bwe bakwata omuntu nga ku poliisi taliyo ng'emmotoka emuwambe ya gavumenti oba poliisi yemukutte oba amagye ne gamukwata n'atalabikako mu ssaawa 8 famire neegenda neekola ripooti ku poliisi nti waliwo omuntu waffe amiisinga ne bagenda ku CMI ne bagenda ku ESO ne bagenda ku CID ne bagenda ku bitebe bya poliisi byonna ng'omuntu taliyo. Omuntu oyo alangirirwa ng'omuntu eyawambiddwa era n'abula.
ekyo kikutegeezebwa era mu ssemateeka mwekiri. Ebintu ebyo byonna tubikoze nga tulanga abantu baffe abaabula n'amanya twagakuwadde, endagamuntu bazikuwadde, passport bazikuwadde. Kati gobogamba nti mu Uganda okuwabulwa tekuli bannabyabufuzi bakikola. Maama oyina endeezaalo oyina abaana. Gavumenti eyo okukyuka kubanga kukyusa jjiiko mu kikopo kya caayi bweti. Ejjiiko esobola okukyusa bweti nga gwe banoonya n'abaana bo nga nabo babawambye. Onoogamba nti ate okuwamba mu Uganda kwazzeemu ng'ate nze kati bakwata wange. Era kati ntegedde okuwamba gye kuli kubanga luli mbadde ndimu yaffe singa sibiraba naye kati okuwamba kwazzeemu mu Uganda bawamba abantu ng'olwo bamaze kukwata wo neeno nga gwe oli mu yafeesi otudde. Omanyi nti okuwamba tekuliyo naye nga amateeka ogamanyi. Kyokka ng'otudde mu ofiisi lundi lw'eddembe ly'abantu naye n'oyogera ng'ebigambo by'oyogera tebikwatagana olw'okuba nti Museveni yakugamba oyogere bw'otyo. Munnange, weegendereza ebigambo by'oyogera. Tugenze maaso video yakwata mpola mpola. Video yakwata mpola mpola. Era n'ogenda mu maaso n'ogamba nti teri kutulugunyizibwa mu Uganda tekuliyo. Era tebatulugunya bantu. Ono muganda ffe Ashraf twali mu kampeni ya 2021 n'akubwa essasi nga bava e Masaka. Oyagala tugamba nti noono bamusaze omuntu ne bamulongoosa ali mu stepo mundu alinga olugoye lwebatunze ne zipu ku mutwe kati alina zipu ku mutwe. Madamu Wangadya. Video twazitadde ku social media wazirabye. Ogamba teri tocha teri kidnap. Ulira. Labo mutwe. Gugo basatte musatte gugo. Bro. Yeah, I hope you get well, man. Kati mama, ono Ashraf Kasiribwa agenda mu International Criminal Court nawo bujulizi. Osobola okuva n'okola reporting ewakanya ki ekyamutuusibwako era otudde mu office nga tewali kidnap, tewali torture. Ontakyalina bulamu. Tugenze maaso. Aga video tugenda gikwata mpola. Mpola. Zino zonna video ngenda kuzanyako eddakiika emwemu eno message njagala egende Wangadya then tulyoke tulabe ebiki bibogera. Kuno kwonna kutulugunyizibwa. This is a result of torture. I lost a tooth. You can see how inflamed my cheek is. Just for our viewers. This is when you lost your tooth? Yes. Okay. Continue. This So is what is this? here. Continue. This is my manhood. You can see how it has shrunk. I even lost my manhood. It can never function again. Omusajja akulaze bamutuusaako, bamugyamu amannyo, bamukuba embirizi, n'akali enkoko ne bakanyiga takyasobola kukuba saluti kuyimiriza mmotoka yonna kebere Volkswagen kebere Toyota kebere Kamunye takyasobola kuyimiriza mmotoka yonna. Tugenze mu maaso.
Madamu Wangadya video nakugambye obereko. Yafa soda. Leo mitala soda yafa. Tuzanya kontono budde tulina butono nnyo. Ebifaananyi bino bye twakulaga Sabbiiti ewedde nga Meeya w'e Kamwenge Geoffrey Byamukama apooca n'ebiwundu ku ndiri byayanaamiriza bangi. Byamukama eyali amaze omwezi ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro e Nakasero agamba nti byamutuusibwako poliisi ng'emutulugunyiza mu kkomera e Nalufeenya. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olwaleero, ekitongole ki Human Rights Watch kinanyezza abakulu mu poliisi abalemereddwa okukoma ku basajja baabwe abagufudde omuze okutulugunya abantu. Ng'ayogerako naffe ku lukomo lw'essimu okusinziira mu kibuga Washington DC, akwanaganya emirimu gy'ekitongole kino Maria Barnett agamba nti abakulu mu poliisi balina okukwata ensonga eno n'amaanyi. Tukyagenda mu maaso. Kugaana kutulagirira wali olw'okutya kwalimu wabula oluvannyuma atubuulidde wabadde yeekukumye n'atutegeeza nga bw'atakyasiiba waka oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa baakakasa nti bakuuma ddembe ne batuuka n'okumumenya omukono ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde. Olunaku lwali lwa 6 saa 11 obusajja ne bujja ne bankwata ne bantwala ku matutuma naye ng'ebibuuzo bye bambuuza twagala kumanya Bobi Wine azzaako ki Pulaani B eriki ne batandika okumukuba. Agamba oluvannyuma lw'ekiro kiramba ng'atulugunyizibwa yasuulibwa ku kifo ekimu abazira kisawe baamujja ne bamutwala mu ddwaliro nga tategeera. Ne bansuula ku Banda stage ebyaddirira saabimanya ngenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro eddene Emityana. Bwe tuvudde wano tuzze ku kyalo Kitinkokola abamu ku baayi abatayagadde kubaatuukiriza mannya nabo balojja obukambwe bw'abakwata mmundu. Buli omu yali waka nze mbandyawo ekiro kwolwo olunaku lwennyini nga bannonye eri bankubanga baŋŋamba muzzaako ki ng'abaana balasa enduulu abatuliraanye wano walaalalaalala ababbi babano naye munaakuba enduulu order from above. Kati mukwerwanako Order from above, ojude order from above, Madamu Wangadya. Tugenda maaso. Video tulina ntoko Kamala. The life of Musisi Godfrey Galabuzi, a former soldier and also a resident of Namugongo, will never be the same ever since the torture which was inflicted on him by police flying squad at Nalufenya prison last year. Galabuzi is one of the people who were arrested, suspected to have been behind the brutal murder of the late AIGP Andrew Felix Kawesi, only to be let free after some time with no case opened against him. But the 4 months Galabuzi spent in Nalufenya were terrible. I lost my manhood. So, but I refused. And then that evening of May, I think May 2nd, Kaihura himself came and he said you should confess on 3 things. That the Minister of State, the Minister of Security approached you, that you are going to assassinate Kawesi. Oh, you got for him the killer. Oh, you saw the killer. He wanted 3 things from me. Video zichajja. Mpola Wangadya video zichajja. Yes. Jino jalimigo oba nga bakwata byuma ebyoki. Soda na migo nga mulida. Polisi yao. Nawe. Bakwatirawo. Baba kwata mwali bameka. Ali batano. Ne bannabo era balaba kuwanga bwakuwa. Obudde tulina butono nnyo ate nga information na nyingi. So, Madamu Wangadya, Uganda Human Rights Commission boss, I know right now you're working on orders of your boss Museveni to lie to the public and even to the international human rights organization. But the fact is,
one time, one day, we're going to answer of all this catastrophe have happened in Uganda. There are so many unsolved mysteries in Uganda of torture, kidnaps. But for you, a grown-up woman with a family, you come out to the public and you started lying. So ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago-saago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwammwe kulaga so okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi si buli akwatibwa nti aba awambiddwa nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulwe tetugenda kulwawo oluganda lwoyogerako kakungulu yaluleeta whatsoever biki no problem kati gwe ojja kubeera ng'oddamu ebibuuzo ebisinga obungi tayimu bweneeba ng'etuuse tuwuliziganyiza bulungi kati madamu kankuzanyire n'ono omwami ono former MP omukulu Simewo Nsubuga ebigambo bye yayogera kati wantugenda katike video evudde kwanjula etandise video evudde kwanjula kati etandise mulize ebigambo bya Simewo Nsubuga tebamukwatangako tebamuvunanako kubanga waakabano nga yeewerera omuntu omutta naye mugamba statement zaake gye yakoze mu statement eri treasonous statement evuluga abakazi kinyamatama zaake teyayogedde ku bakazi bonna yayogedde ku gwe nzija wakoze ensobi bulijjo okunoonya wenkukwatira nga simanyiwa wakoze ensobi. You made a mistake. Oyo komedi wa mugomuzanyi okujjawo information eyokuwamba abantu nolaba community social media bapostinga ebintu simanyi ono yanobyo simanyi bamukwatidde mu loogi simanyi biki zaake statement gye yakoze esinga bino ebintu bikolero byembalaze kati kavudde kwanjira eno Simewo Nsubuga tebamukwata nga tebamuvunana nga statement eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bampita Simewo Nsubuga. Esebo bonalemo. Mpuna lipooti okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bacoordinator bange. Esebo. Nti muwumuza abaagala. Esebo. Naye kusaba busayi muganda wange. Esebo bonalemo. Okyalina abaana bato oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu n'ensonyiwa kiri nze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Esebo. Oba oyagala okubeera omulamu. Esebo bonalemo. N'okukuza abaana bo. Esebo. Uva ku muntu gwe bayita Simewo Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Esebo bonalemo. Nkubulidde misana ng'enseeraba. Owulira? Esebo bonalemo. Nkubulidde misana ng'ensi ekola ki? Zaake saagala kudda mu video zonna mwazirabye. Saagala kutwala budde tulina butono. Naye Zaake okwogera ensonga zino ayina ensonga lwaki yayogedde ebigambo ebyo. Ekisooka wano kiri ku record teri MP wa NRM yali avuddeyo kwogera ku nsonga ya kuwamba abantu wadde okubatulugunya. Ekisooka omukyalo no gyakiikirira Wariland grabbing abantu basiba bakabo bagoba ku mataka tavanga wadde okubira okuwa statement n'enuku ttaka ono kinyamatama. Naye olw'okuba Zaake yagenze n'akola statement eyatuuse okuba nti beekwata yiino kangibaddiramu katono nnyo then tuleke tusimbule kansubire nti mwenna mutuuse wano yiyo statement.
mbabuulira tibina ebintu bw'ovamu okutya kwe kuli wakati waffe ow'enkulaakulana n'okugenda mu Uganda eki bwe twajjamu okutya buli kimu kigenda kusoboka naye nga tusookera ddala okubeebaza eno nga buyamba ne mulonda pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu mwetwereko mu ngalo ekyamala kibasibe ne bannyabo tukyali mu mbeera eno enzibu tukyali mu mbeera embi tuli eno abantu balowooza nti ffenna abali wano nti NUP erina kubeera nga y'abantu bokaboka abali mu Buganda kibi nnyo okulowooza bwe tutyo kubanga NUP kitegeeza National Unity Platform okwegatta kw'eggwanga lyaffe lyonna Uganda oba oli waaki oba oli Munyoro oba oli Munya eyo yabadde part of the video mpanvu mukko naye mu politics gwenzize mbasomesa n'enkola ya Museveni ngenda sooka mulabe ekintu kino parliament government na buli omu nabyabufuzi ekyokuwamba n'okutulugunya abantu n'okuwamba abantu batalabikako amanya ge twasomye ku muneba naffe bali makomera kyatudde mu Museveni n'okuwamba Kyagulanyi badde balina okuleeta ekiboozi kya Akram badde balina okuleeta ekiboozi kya Zake statement ezakoze teziri treasonous wadde n'akamu ate omuntu bamga mentionings erinnya lyo toteekamu don't generalize generalizing abantu bateekamu kinyamatama Zake ya mentionings eggwe ku record ze tukulinako empitirivu naye mugenda kulaba syndicate wa government n'abasajja abali mu government ne mu Mengo CBS teyogera nko kuwamba bantu kebere BBS ne mukama bwe maigesazi ne yageze mu Northern Uganda triple na gibagamba ko jalole yatusedda naye buli wekituka ku wekituka ku national platform CBS efulumya amawulire nga gakuba national platform direct era bagafulumiza wonga Zake bwe yavumye n'ajolonga bakulembeze kati akabinja akali emmega kakola ne mayiga ne katandika okusasanya information mu constituency ya Zake nga kano kakuliddwamu simanye yeyita chairman w'Emitiyana mbuwetonze mukulu wetonda gwe bantu b'Emitiyana kubanga guno buzaito kumati mayiga yagala kuleeta ne mukulu olyani ono gundi era abavuganya Zake Kimba Freeman nawe kenyine kubanga NRM okukozesa okuzanya emizanyo za NRM mboyagala kwesimba ku Zake wavudde ne wetonda ngani Mugisha wetonze ngani wali ulidde ngo wa NRM akoze statement evunuma Kyagulanyi ni wabera abantu mu constituency ye ne bamunenyo okuvuma Kyagulanyi nga ba NRM bavume Kyagulanyi njara kubuza Mugisha gwe chairman olusifu w'Emitiyana abasajja ba NRM bavumye Kyagulanyi ba MOP ba propagandalist bonna ba bloggers wali owuliddeyo omuntu yenna nga anenya omuntu wa NRM ovuma Kyagulanyi ekyalo kiri wasula ne kimwetondera waliwo NRM yali yetonde Kyagulanyi negwe olwa commentarity kubanga na musajja goli wa kabano ate ngokolira NRM tukumanyi nova nogamba monze Emitiyana twaswadde nnyo twetonde abantu b'Emitiyana biki molombaka yalaze empisa embi mbwere ensonga kitwagala kukyusaamu tukifuna abakulu abalina empisa maama gwe empisa eruddawa gwe mukulu gwe nakugamba gezese emikisa gyongo budde bukyale kubanga n'Emitiyana gyoli kyamani wero C5 tosobola kuyimirira abantu nga bakuwasa buwasa nga towasa omukazi yakuwasa toyina nyumba wadde yekiyu kimu Emitiyana wabula okola programu z'amayiga ng'oli mu kuzanya ebyobufuzi ng'olumba Zake statement Zake zeyakoze zisinga okuwamba abantu n'okubatta wali okozeko statement ng'erumba Museveni nti awamba abantu babatta bibino muyinza oganda musajja muwaayi zawulira eno CBS ba district y'Emitiyana betondedde eggwanga n'ababaka ba parliament abayisiddwamu amaaso olw'ebigambo omubaka wa municipal y'Emitiyana Francis Zake Butebi byayogeredde Rakai ku mukolo gw'ameefuga. Omubaka Zake yagambye nti abamu ku babaka abava Rakai aba NRM tebalina makulu mu parliament mbwera basaana kuggibwayo mu bwangu mbukubanga be basibya bali kudda oluvuganya gavumenti mu buwambe bwe balimu. Parliament.
yakugambye nti mwabalondero mwirano mbaka gobata javira kyasinze okubera musiro kubata na kiyali abakoledwa kiri abateseza njagala kumwe mbaba parliament musiba mu parliament 24/7 mundeetereyo olunaku lumu omusajja javira gwe yayogeddeko ngali n'ekiteeso oba statement gye yakoze ngali mu parliament either ngaavumirira kiwamba bantu ngaavumirira kitta bantu ngaavumirira ekintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo kakube kweyongera kwa beya sukali oba kibiriiti oba amasanyalaze oba amazzi oba enguudo embi tugenze maaso yakugambye nti era mu kitundu kyeki mulimu omukyalo gwe bayita Kinyamatama omukyalo yabeera mu parliament naye almost alinga engeri yajja okwetunda obwetunzi talina kyasobola kuteesa wadde n'ekimu era bino abyogera nabagambako mu demola w'evidiyo ze nabagamba mu parliament bagifuula dancing hall bagifuula kyakwekwaniramu webakolera appointment ezogenda mu lodge ez'ebbeeyi we basiiba kati ndubaleetedde kantu bibaviire ku ntono anti gwe Kinyamatama gwe walutinkudde bayogedde gwe Kinyamatama ngongu tebandayogera ku mukazi yenna mu Uganda bayogedde kugwe kubanga emize gituwe nabagamba information gine kwata mu parliament mwekwana ne mwewujire bwogero mu parliament kati omusajja abayogedde ku muze oguli mu parliament nabiki ebikolebwayo gwe nojjalo gabavumi bakazi tebandavuma ku bakazi bagambye muntu wangu ogwe Kinyamatama kati uli achemali w'emitiana agenda okuvuganya zaako ali mu NP naye avuganya incumbent atenga mukulu mu kibiina uli ali ayogera mbu yeetonda naye mukulu Mugisha wali owulidde wa NRM yenna avuma Kyagulanyi kabere MP kabere minister kabere bloga nga waliwo wa NRM munne amugamba nti weetondera abantu buli lwaki ogazaako mbu yeetonda kuki gwali okoze statement yonna ng'eva yavumira ebikola by'okuwamba n'okutta abantu n'ekigoba abantu okuttaka Mityana ulira bwe yagambye Jukije Mityana Mugisha Patrick Nshimye bagambye nti ebikola eby'obutabwa abakulembeze kitiibwa biitata n'ekifaananyi ky'abali ku ludda oluvuganya gavumenti nenjala kwetunda nga gavana wa district n'Emityana ajja kwetondera ababaka abakoseddwa olw'ebigambo mubaka wa municipal y'Emityana bye yabogeddeko mu constituency zammwe ate no kyannaku ng'ate commissioner so njala kubasaasirako ffe bannamityana twetonze ebintu ebyo tubiwangaliramu nnyo Emityana waneera ebintu by'okujeregerera ebintu by'okuba nti abakulembeze tuyiswamu n'amaaso era nze wano bimu ku bintu ebyansuula nayo oli n'abeerawo nga talina mukulembeze gwa wa kitiibwa Mityana eno yalina ekitiibwa kyayo otunga ebiseera bya Mayanja ebiseera bya Nshimye twalina ekitiibwa kyaffe wano Mityana ate ekirala ffe mu National Unity Platform ezimu ku nnono zaffe era empisa respect era nzikiriza ne President Principal tumuwulirako ng'alina ayogera ebigambo ebivuma ebifaanagana bwe bityo so olumu tuvaayo ne tubyogerako ffe ng'abakulembeze naffe twesitaza mukulu golowooza tewayise walina kukoma kubanga statement zake yagikoze kuba member parliament abatalina mugaso mu ggwanga batayogera ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga oluvaa ne weetonda ndowooza wandibadde weetondera bannamityana olwokuba nti olinamu nnyumba ate nga bakuwasa period as simple as that wandibadde obeetondera okuba nti wabafera nti teri mukulembeze atalina nnyumba mu kitundu waatwalawo nga bakuwasa buwasa kyosobola kubanga bakusindika kulwanyisa zaake genda weetondere nnyoko oba kitaawo abakukuza obubi kubanga totegeera when any member of your party attacks the ruling government on ongoing torture and mistreatment of Ugandans, that means you have to defend him, not to blame him. Kubanga tewali yali yetondere Kyagulanyi ku bintu bamuvumye ebijuza Kampala yenna tebamwetonderanga kati gwe wetondera ate bali aba NRM kawo mentality automatically mukolera system kubanga gwe nkumanyi n'abakozesa mayigaye mukamaawo n'ekiyimba Freeman n'abasajja ba NRM bonna bamanyi bonna n'abakobo ndiringa nabo tukimanyi bulungi nnyo kati gwe Damosiri wale ng'ogamba weetonze bavumye Kyagulanyi bamuvuma ne mukazi we n'abaana bavuma nga tetuwulirako NRM nga yeetondera Kyagulanyi
ono yayogeredde abantu babiri particularly atula mu parliament abamanyi gotula mitiyani ere nengudo zikulemye okukola nga n'oluguudo luweta mu Kiyinda mitiyani okukira emitiyani lulimu ebituli balweka abakulembeze abaleko balweka olutu nakyo osobodde kukola g'oli awo oli mu parapase muganda wange genda wetondere nnyoko n'ekitaba kuzo obubi okuba nti olina mpisa okuba nti abakazi bakuwasa nga tolina nyumba mitiyana genda mpola gwe nakugamba ajja kufa naawe mwenkwezenge nkubuuzizza walola byakuwa NRM afumye Robert Kyagulanyi ssenta mu ebbanga lyonna banne baali betondedde Kyagulanyi nti wataba NRM bavuma Kyagulanyi olyokoddemu amagezi awo tetugenda kulwawo kati omukyalo ono bino byadde mbi mu parliament nga bagambye nti bafulumiza zaake era tagenda kudda mu parliament incidents ezabaddeyo then basooka masomolo betuulira zamutegedde bulungi babaka bannupu abamu n'abaludde bavuganya bagambye speaker n'akabinja kaabwe mulemwe tujja ku issues oba ebintu ebizimba eggwanga okutuleetera mu bintu bye bamentions just omuntu andi video bibufuule nti bya parliament yonna bya ggwanga lyonna oba bya bakyala si bya bakyala era si bya bintu bya individual bayogeddeko ekimu kitegedde bulungi nnyo parliament yennyini yalumbye basajja wa SFC zaake n'akubwa tebaanenya wadde okugula omusango ku state nti yayizigiza abasajja mu gundi mu parliament bakuba abantu tebakyogera kati kano bavire ku ntono omukyalo ono yayogedde ebigambo bingi nnyo nenze omanyi bwino wagembera yayogedde bwati bamuyita kinyamatama bwati bwe yayogedde kati ngenda dubavira ku ntono bwati bwe yayogedde eddembe ly'abakyala yakutyoboola dignity yaabwe ne reputation yaabwe okuvaayo n'ofuma omukyala oba ofumye abakyala bonna oba ofumye bannakazadde b'eggwanga nga mwotwalidde n'abaakuzaala n'abaana b'abawala n'omukyala wo ekintu ekyakoleddwa mu constituency yange kyabadde kibi nnyo muzze mulaba ng'abantu abatali mu kibiina kimu bwe bakyala awantu wabaayo okulwanagana naye ffe ab'erwakayi tukkiriza mu nfuga ya dimokirasiya ojja mu kibiina kyonna ky'oyagala n'oyogera by'oyogedde n'ogenda naye tetukkaanya na kusibuuka mpisa na kutyoboola kitiibwa ky'abakyala okubayita ebigambo bye muze muwulira mwabiwulidde era akatambi bakapuleyinzi nagambye nti ebigambo mukyala kinyamatama kansoke nkudde mbwenti olina influence mu parliament ng'obosa ebitundu bye ebyekyama yensonga lwaki parliament yayimiriziddwa bakama bo ne bakifuula diversion ngenda kwabya ekisookera ddala wandibadde mu kusookera ddala webaza Francis zaake butebi okupromote nga kuba nobody knew you tewali abadde akumanyi nti you still exist mu parliament nti mwoli nobody myaka 10 bajja badde mu parliament adisimu okwenda okweyongera teri abadde akumanyi wafunye publicity free of charge zaake yakwogeddeko ne mwekyanga n'ofuna publicity n'ogenda teri abadde nti okyalinze badde sikyakumanyi nti jolire wandibadde webaza ne zaake n'omusasula ne ssente okupromotinga kubanga walabiseeko for the first time in 10 years okumanya nti gyolibwa ekinyamatama okitegeera kati gwola okuba mulina influence mu parliament mukozesa private parties mu bitundu bye mu byekyama to promote your ideology n'okumanya nti mufuna kimwagala mu parliament kati gwaloza ffe tukumanyi bulungi nnyo kati kandi kuviire ku ntono lenga sinagenda eyo njala sooka kugamba deputy speaker omukulu Thomas Tayebwa Mukulu Thomas Tayebwa, it is on the record that you're not supposed to be in that office, first and foremost.
wagambye zakatwalibwe mu kakiiko akakwatisa empisa era singa kirozwa nti yakoze ensobi bamugobe. Mukulu, ekisookera ddala toli supposed kubeera mu office eyo giri mu bumenyi bw'amateeka. Gwe kennyini mu mateeka agafuga empisa eri abakulembeze. Already you were criminal. One, wabba amasannyalaze ng'oli MP, wakuba omukozi w'ekitongole ky'amasannyalaze ng'obba amasannyalaze n'omuyisamu olugaayo, kiba kitegeeza nti teri mukulembeze atagoberera amateeka na biragiro. Obujulizi tubulina nga tonnagoba zaake, nga tonnakola kintu kyonna kimanye na mu office olwombo kyamu kubanga obujulizi kwebuli. Kamba kuzanyire ndyoke mbe exposing gwe ne mukazi wo kinyamatama kubanga gwakozesa influence yokuba nti oli mukazi wo bade bayisizaamu amaaso notandika okwogera bino. Wulira ono omwami ng'ali mu kubba amasannyalaze waliwo yakubira omusajja emiggo. Yo deputy speaker aboda boda rot taine aboda boda ya ine rot boda boda ya ine on kapal torina ene document teragan tori muna Uganda. Obuuza otyo omukozi w'ekitongole kya gavumenti eky'amasannyalaze nti talina document yonna emulaga nti muna Uganda. Kati mentality abajjudde kubanga muli baakabano. Omuntu azze akulaze nti ayambadde engoye za umeme era alina n'ebikola mayire gyavudde okukola n'ombuuza talina document emulaga nti muna Uganda. Goli muna Uganda, tayibwa kakasuli muna Uganda. Sebo galamira wansi gwe olina ene document eraga nti oli muna Uganda. Tata muna kunzisanja galamira wansi enda wansi enda olukati mu bulungi soko tekemu ebintu awaro byali ne maduka eyo lino timu bisumulu galamira oyo deputy speaker tayebwa n'alagira bamukube emboko 10. Ebyo tabikyali bibyo sibuseke wali jesimu yeyo ulira galamira nabeera omene. Kayo mukono yo sibala natabu ebisiba mukubira emboko ono yabona Kongo yali bodyguard wako zini yabona nye Kongo omanye nsobi gy'okoze tomanye nsobi gy'okoze so naye kati zakubakuba hori kutera hotine kiro ashumureho jini iyo frank gwe kenyini nojja omusajja n'omusumulamu omusipi n'omugjamu empale n'omugamba asigale mu bokisa bamukuba emboko. Gwe kwenyini n'osumula omusajja omusipi mugjamu empale asigale mu bokisa. Galamira wansi sagala bu kama wange onagamba nti safuwo nemukuba omusajja n'obuuza bakamukuba mmeka. Kibosi ate bw'okyuka tetuzibala. Owulira oyo speaker kyuka namunayi eso byogimanyi solidi yaferi mukama wo yani katikati kwambale mukolera wetukutwala okituusa ofisi ya mukama wo muwenda ulira mukube muwenda ndaba mukube ulira meme bajane bakwa ulira choka chakupa kusaiti za abantu ulira yabrayozinga ulira abuze brayomeka ate waliyo bonasi yange 2 ulira sebo ziseka waliyo bonasi we 2 nezo mulale ku site oyo speaker wa mu zanya site za ayo yatero mutaka franco tajibareka ulira metereo yo tajibareka oli wa umeme ulira chenjo jawadari na
Owulira? Wali. Ekizaawa yetevuna gwayo. Owulira? Waliyo bbiri ezange ng'omuntu. Owulire, waliyo bbiri ng'ezze ng'omuntu. Kigumi. Muri babbi mutawaanya abantu. Fena twagala sente naye tukola. Sigadde y'ebubuka. Bali wano bakola. Sigadde yakuba. Naiba binadamu aka. Jambala. Ale muteke mukabangali. Umutwale. Ni za nankala umemeze yabuntu kama. Abere wano tadu. Nofuna moral authority ekuba omuntu zake yayogedde bigambo nonyiga kati mukulu njagala public emanye kinyamatama amanya agajjawa luno lukalla lw'omukyalo ono lweyegadanga nalo mu parliament ng'asookera ddala yali omugenzi speaker eyafa ono we yasooka okwegadanga naye kinyamatama guwatinkudde olutalo luno Jacob Oulanya omugenzi yakweggala yakuwujja ekiwojjolo omugenzi Jacob Oulanya yakuwujja ekiwojjolo information ojjo tugisirikedde oyo omu owokubiri ono Mujasi Kasubwa Kagege Nsereko Muhammad yakuwujja ekiwojjolo kiri ku likodi guwa lutinkudde bulijjo tukunoonya tukufunira nga totumanyiiwo omusajja yagenze okwogera ng'akimanyi bulungi nnyo kati weekaza ono mutasubwa lusenkerwamu ttale naye yakola ki yakuwujja ekiwojjolo oyo naye wuuyo tukyagenda mu maaso oyo naye Micho mpaka Micho Godfrey naye yakuwujja ekiwojjolo oyo kinyamatama gwaleekaana nti bakwogeddeko kalibuli oli yakuwujja ekiwojjolo kati asembayo yono kennyini yabadde presiding parliament yakulimu ennaku zino yakuwujja ekiwojjolo yennyini yabadde presiding parliament era yagaba bamutwale mu kakiiko kitegedde bulungi yennyini yakulimu ennaku zino yakuwujja ekiwojjolo era gye wajja amaanyi nga mwazannya omuzannyo gwe mwenna aba NRM nga mumaze okupulaninga bulungi nnyo kubanga ono boyfriend wo olidde bulungi nnyo kati next time bwe mutinkuula entalo kimanye nti mu parliament tulina bambega baffe era tufuna information kuba kino nakyogera ddala parliament mwagifuula yakola ki yakukwaniramu kati mukyala gwe bwe bakwogeddeko gwalowoozezza nti information tejja kufuluma information tuba nayo era tugisirikira lwakuba nti mumu tutinkuula kati bakwogeddeko kibiiki teweegabangula bwe tuwulira ekiteeso kiwali oteseza mu parliament mu constituency yo babba ettaka batta abantu bawamba abantu toyogeranga sukaali yalinnya omunnyo gwalinnya amasannyalaze galinnya bawamba abantu tolina kiwali oyogedde naye zaako olwazze mu constitution akwogerako ngaze politician wabadde olina kusirika busirisi n'ogamba nti waayo musajja njogeddeko ebigambo bino n'omukubiriza naye mwageze mu parliament kuba mwagala teekawo diversion okujja ku bantu information y'okuwamba abantu n'okuwamba president n'abantu baffe be tubanja mune muga nti kamuteekewo ekyo muteekewo ne diversion zammwe ebyo twabikoowa nnyabo kati wandibadde webazazzake kubanga yakuwadde promotion ensi n'ekutegeera nti gy'oli then next time don't involve other people in your problems Zake mentioned you as Kinyamatama, not all ladies or not all women in the parliament, and not all ladies in Uganda or women in Uganda. Ya mentioning Zegwe. Nabagamba na information ekwata kulemba parliament bonna abakwani jimwenga dangira buli kimu. Kati gobado wante tusobola kufuna information ekwata konti mu parliament okutula yo kuno obutatesa ko n'amaanyi golina. Gali mbitundu bye bya kyama ngoza tusobola kutegeera. Muchala weewumuzeeko. Teri muntu asobola kuva mu banga kwogerako bigambo nga talina information. Fe tusirika busiso n'omuntu nga tuvijja bogera ko tubaleka kubanga in fact eyo parliament gimulimu. Kamale n'okuteekaano mu Gola Moses. Mayi byange mbyogera. Parliament gimulimu
Muina kuteesiza mu nsonga zirimu bannayuganda nakubaga mateeka mwagifuula ya kukoleramu bikolobero nakuyisizaamu ddiiro. Bannayuganda njagala mbasese eggwanga Uganda tulina obukadde obuyingira 45 bw'abantu. Tulina parliament bali 5 plus bagenda mu 6. Eggwanga lya Buyindi lirina abantu akawumbi kamu n'obukadde obuwera balina akawumbi kamu plus. In fact bagala kuyisa China bayingire mu buwumbi bubiri. Ne mmanyi abaka ba parliament India berina balinga wakati w'olukaaga awo tebayingira 7 bali mu 6 bakiikirira akawumbi k'abantu kamalo kigogolinga ano ku Gola Moses. All right. India ngeggwanga lina bambemba parliament 1500 mwala. Bano bakiikirira ebitundu bya India ebiwera 20. India balina akawumbi bagenda mbumbi bubiri obw'abantu. Balina beba parliament 1500 mwala. Mwe mwina milioni 45 mugenda mu lukaaga lwa bemba parliament chovola muri scatter chovola muri congested temuteesa mutwalayo mitwe na mbuto kasita mufuna allowance no musala kubanga muri aide libyo kola tembirina ngogamba neighbor why akasente kaze tukoze tutya kwepicha nga mugenda kwepicha temusobola kwogera nsonga za magezi. Mwena okuva ku speaker waggulu amoddirira ekibondo kyonna mubeera mu bintu bya kwepicha na kuzanya ddiru mu parliament kyo kyokka kyembeerako. Nenga parliament ya India balina lindako the population of India kanji boogerere wano maybe kimuka libakiteeka ku Gola Moses. Balina akawumbi kamu mwobukadde 7 akawumbi kamu akabantu mwobukadde 7 akawumbi k'abantu kamanyi. Balina beba parliament 1500 mwaka nenga bakiikirira akawumbi kamu obukadde 7 plus. Naye mmwe ka parliament kalinga ejjiri enkoko mukiikirira bu constituency buli obulinga 5 6 7 8 muri mujjudde muri mwenna mulinganga biwugulu muri mugera muri 5 plus. In fact bizendako kamalo kula parliament ya Uganda abaka abalimu kubanga mwenzo kwa musinga n'aba India lindako. Muri mbitano n'omusobyo. Muri mbitano okubanga ano tebampa bulungi wano ku Gola Moses mayo bo binoonya bayinza obutakuwa bulungi wano nenga muri mbitano awo muno n'ennamba ezigwamu naye nga India izezimu ku nsi ezisinga obunene mu nsi ng'ogyeko China ensi ezisinga obunene mu nsi yonna kuliko Russia, China, India oba n'ogattako na America n'ensi endala awo. Ne ka Uganda kalinganga ejjiri enkoko kalina ababaka 5 plus.
Indi yenene enzibu ngerina akawumbi kamu obukadde 7 erina bakabitana 5 Chovola abasinga temwina kye mukola mulwanira bulwanizi Museveni alembe kuvaako kubanga mufuna sente tocha temuziraba kidnaps temuziraba ebigenda maaso mu gwanga temubiraba kubanga mufuna musaala mufuna musaala buli omu wali watudde ne batokyalinga abantu teri ayogera bakutta abantu teri ayogera tuli mu .com era twagala kukyusa bukulembeze mu nfuga eyemirembe mukyayagala kuza Uganda mu dduka musime bakozese mundu ebyagwisiye twagala no eggwanga yuko tibya Museveni kennyini yagenda nga apoota abantu nga bagamba nti tulwanyisa bikolwa bya kuwamba bantu kutta bantu kugoba abantu kuttaka kusosola mawanga bana Uganda okweyagalya mu nsi yaabwe byalwagamba nti yalwana nga agoba gavumenti ezaaliko byakolera ddala kati enjawulo eriruddawa nemwe kennyini abasajja basomyeko temusobola kuvayo ku challenge Museveni nga ati kintu kyakola kikyamu kituza gye tudde twali tulina okujje twava kyo yasobola kyogera Museveni yagenda okulwana obote n'alwana lutwa n'alwana amini ng'atambuza emboozi egamba ekiwamba abantu kisusse okutta abantu kususse na buli kimu kasasiro kati yaliwo kati member of parliament mujjudde muli mwenna muli overloaded tekuli asobola kwogera ku nsonga za kuwamba abantu na kutta abantu mu .com era ngegwanga liri mu ntata eyokuba nti buli kimu kifudde Kampala alinganga ekiyumba kyente eno na wiiki enkuba etonye Kampala na flooding temunna samoninga wadde lukwago wadde Dorothy Bisaka temunna sayininga dono mwami ono usimanyani ono simanyani temunna ita nomu kubabuuza lwaki ekibuga kifaananga bwe kiti twali suubidde nti mu myaka 4 eggwanga buli tuusenga Kampala afunze mwandibadde mwatekawo da proposal mu parliament mugende mukole ekibuga mu district endala mu kibuga mwenna muli awo mutambula ne mufuluma ku ssente z'omuwa omusolo ne mugenda ne mulambula ne mulya ne mubwegera ne muzaleyo n'abaana naye temusobola asobola kulowooza ku location yo y'ekibuga ekipya mukole ekibuga ekipya tulina akabuga aka kemuteekamu emivuyo ne mugaa nti muli mu parliament nabalaze eddwaliro Rwanda lyazimbye state of art hospital liri ku international level mu myezi 6 ku mwaka mugenda tandika okugenda nga mutakyagenda mbazo mugenda Rwanda nga mukosa nsimbi za musolo muwamu amalwe bagazimba mu Uganda abantu bafa oba ettaka lisenguka Museveni waatiridde abantu aboogera kati bw'anaawulira nti wali abayina emmundu Museveni waatiridde abantu aboogera ku social media oba abantu abali ku ground aboogera bw'anaawulira nti eri abayina emmundu Wanabange ndi bali 557 ku milioni 4 India erina akawumbi kamu obukadde 7 balina babaka ba parliament 15,500 kyokka Uganda teyenkana na kibuga Bangalu oba Bangalore oba katugambe kati bakita kanattaka kuba kanattaka nene yenkana Uganda just kibuga kimbwe kiti kyenkana Uganda ekibayita kanattaka oba Bangalu gende goa ebyo n'ebibuga birala mulimu nenga byonna birimu abantu bayitirivu babe ba parliament 15,000 nemwe mukikira abantu milioni 5 muli 5,500 nenga temuna kyemutesade kivaayo nemwerabira n'okukozesa obwongo nti eggwanga limbidde ku munda Uganda asooka wansi the moment you destabilize the local people that means the economy is going to crash nkiddamu mbamema parliament kennyini muganya okuteeka essira n'okuteeka Museveni ku nninga ave mbukulembeza ensi efuna emirembe kubanga anyigiriza bannansi abawa omusolo ensi yonna eyibeesinga ku mubi wa musolo wa wansi asookerwako so si mugwira nti muyindi mu China n'abagwira n'okwewola no omuntu wa wansi mu Uganda asookerwako yabeesinga ku ekonomi ya Uganda kubanga ifandiro consumer yasasula omusolo si ba foreigners ekonomi ya Uganda ebeesinze kuba foreigners abayindi amini kiyasooka okukola n'akijjawo ne mugambo teyasoma yali ali abantu wali omulabye ko nga ali abantu mutamanyi luzungu ebigo byayogera mu African Union oba mu UN conference gwabe muwandiikira mugambo teyasasula abayindi yaleka asasudde abayindi buli kimu ng'akitaddewo ekiri kubanga amanyira propaganda blackmail eno regime gye muliko temujja gisobola to mention but the few mwenna abali eyo abawoza Kyagulanyi aludde okujja ku Museveni Ismail struggle bw'oba okoye struggle oba ogivuddemu nga ggwe wekka give mugenda teri akunenya tekisookera ddala ekyokubiri
Eggwanga Uganda likakatako gwe muna Uganda bw'oliva mu kitegeeza ensi yo giruddemu olukwe. Kye bayita okufuna obukulembeze mu mitendera gyonna egisoboka si muniino. Mabale Museveni wano mu 86 mule mu 86 yali yatandika dda mu myaka gya 5 yajja aluka ebintu bye. Struggle yajja myaka gya 5 paka mu 86. Kyagulanyi yakabeerako emyaka 2 n'emyezi 9 mu muvumye kubanga ye system ya Museveni gyakozesa kati kamba jjukize. Museveni alina system ya badictator gye baasoma ne bagiruka bulungi yeruwa. Bw'oba oyagala okunafuya government soko ogijjeko emikwano kwetoola ensi yonna. Soko osige government ettoomi n'empitambi kwetoola ensi yonna. Bakubira omudomo ebitongole biwola ensimbi n'obuyambi bibajjeko ensimbi. Batekeko kye bayita blackmail ne propaganda. Bagenda okutuuka bakwatako nga tekyali muntu abawagira kyeyakola Amin. Omusajja yasiiga ettoomi Idi Amin buli erisoboka n'ali musiiga ku international ne ku local level. N'atekako n'ebikolwa. Ye kennyini mu video ziri mu archive yagamba twabbanga banka ne tubba amalwaliro ne tubba amasomero ne tubba emmundu ne tutega bomu ne tutta abasomi ne tutta ba professor ne tutta buli ekisoboka nga tugezaako nnyo okuterrorizinga eggwanga tujjeko Amin. Mu bigambo bye we blew up vehicles nga tutega bomu bigambo bya Museveni. N'amuteekako propaganda. Kati wazze bw'ati ng'asuubira okuvunza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina muteekako propaganda. Kati y'ensonga lwaki bavuma Kyagulanyi n'omuteekako ekintu ekitasaanidde. Kati ffe omulimu gwaffe kujjawo nakunaazaawo kulongoosa Robert Kyagulanyi Ssentamu buli propaganda gwe bamuteekako. Kati mmwe kye mbadde temumanyi lwaki Museveni asasulira nnyo okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala nzire mu history w'ebyobufuzi mu Uganda nga Museveni yakajja. Muntu ki eyeesimbye ku Museveni gwe bavumye nga Kyagulanyi? Tutandikidde ku Dr. Yasooka kwesimba ku Museveni muta Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere wali. Mwinayo video zonna nga ziraga nga bavuma Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere? No. Ne tujjaawo ne bamwesimbako babwenje baani bamababazi ne bajja Besigye najja. Mwawulirako nga bavuma Besigye ebintu bibavumye Kyagulanyi bamusibyeko byonna mwawulira nga bamuvuma. Lwaki Kyagulanyi olwajja ne balyoka batandika okupokoka omugambo. Amanyi n'amupokera omugambo, atamanyi n'amupokera omugambo. Gavumenti keyina empokera omugambo. Museveni natuka n'ogamba nti akabinja ka Kyagulanyi nja kukamaraho. Nimbamanya nja kukamaraho. Kati mugamba akolera Museveni. Ate Museveni akabinja agamba agenda kukamalawo. Osobola okumalawo akabinja k'okozesa. Yagamba akabinja ka Kyagulanyi nja kukamalawo. Abawambi abasaba mazzi wala bajjemu bulimu abasazemu enjala bajjemu ate okugaa nti be bamukolera bwongo. Kubanga temanyi system ya Museveni bagiyita divide and rule propaganda and blackmail. Kati ffe eddagala lye litwamu ku bisali ennyini kyobula Kyagulanyi kyakya standize. Museveni takyagala amanyi abalina obulumi obukirimu. Museveni amanyi obulumi obuli mu diversion, amanyi obulumi obuli propaganda ne blackmail kubanga akimanyi eddagala eddagala ly'omunnyo guba munnyo kati akimanyi. Kati Kyagulanyi kimulemesezza okukola blackmail propaganda ku Kyagulanyi lwakuba mu Musefu Gardens olaalo nga bamwogerako kino omwana ajja n'abalizoninga ekyo ne kivaawo. Ne bamwogerako kino omwana amalizoninga ekijja ne kivaawo. Waliwo n'embuzi gye nalabe yabitanga mu Kyagulanyi yasindika abasima ebinnya mu Kampala, mu nguudo z'e Kampala. Kati Museveni kyatamanyi nti propaganda waatuuka naggwaayo olw'ensonga nti bakozesa okukola propaganda babulwa basis butya bagenda okulumiza Kyagulanyi. N'otuba omuntu n'agamba Kyagulanyi yasindika abantu basima ebinnya mu Kampala. N'ogamba bano propaganda tabaweddeeko kati bagenda kuzzaako ki? Kibalina okuzzaako kiki? Mwamulabye? Dere nga tuteyagikubye eddagala. Ne babeera ku ekyo. Mwamulabye? Era
akaviri teyakasaniridde mwamulabye leero teyagomye atambudde teyagomye mwamulabye leero teyakoze kino abaana be sibe babadde bagenze kuwuga batuuka ekiseera nga balina okwogera biweddeyo kubanga ebisinga obungi tubinazza bivuddewo tebakyena kyakwogera okitegeera ne balani kugamba ekibiina sima kyakulanyi mukozi wa gavumenti afuna sente ne bazimuwa sima billions let me tell you this mu 1996 Museveni yasooka nawera ebibiina by'obufuzi amawanga g'ebula ne gamuteekako force okuzawo ebibiina by'obufuzi n'abizeewo twagenda mu referendum mu mwali omusajja gwe bayita Ochegere yaleeta akayiibwa patenga yakayiibwa ne bateekawo referendum ebibiina ne biddawo mu mateeka gafuga ebibiina buli kibiina kya by'obufuzi kyonna kiteekeddwa okuba nga kiri facilitated by the government of Uganda under the constitution law era kifuna ssente DP baddewo CP baddewo FDC baddewo JM baddewo nga bifuna ssente ebyo byonna nga temwabyogerako nti bakulembeze bali bafuna ssente by the way sente zebawa ebibiina by'obufuzi zimenti okuba nga zikola ziddukanya activities z'ebibiina by'obufuzi so siba individual nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. And this is to remind you, Nope is not Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nope is not Bobby Wine. Bobby Wine is just an individual who leading that party. He's not the accountant. He's not the one consuming that money. That money goes to all party activities across the world, both local and international level. Sente mwezikola. Okitegedde bulungi nnyo kati gwali atamanyi mateeka gwe bakusomesa sente eziweebwa ekibiina kya National Platform si za Kyagulanyi. Sente za kibiina kya byabufuzi Kyagulanyi si ye Nuupu ate Nuupu si ye Kyagulanyi. Mukitegedde bulungi mukifune ku matuleero. Kyagulanyi muntu ng'abala ne bwafe ekibiina kijja sigalawo. Nange ne bwefe social media ejja sigalawo ebintu bigenda sigalawo. Mwawule ekitagambaga wakati bw'epera n'entula FDC badde funa sente zino kumala emyaka 2 ngate mwogera nti Besigye yali afuna sente DP badde funa sente ngate mwogera nti mwabadde afuna sente siza mawu sente ziba za DP mu activities ezikolebwamu nolaba embata yaneti zijja afuna sente omuntu busa ayogera nno asula mu katanga mu lumu emu ekyawula ekisenge ye kateni nolimba loganga abaana balulira olimba loganga balumba abaana wawulira oyo ye muntu ayima ku social media n'avuma n'asinzira ku social media n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ate awakanya omuntu ali mu diaspora ali mu kwogera ebigambo ebiragisa gavumenti nti nkyamu n'ebyokola bikola bikyamu kubanga ensi zikulaakulana zituleka nga tusinzira ku bye tulabako naga mwe mu diaspora waki temukomawo waka ne mulona struggle kati gwe atamanyi nti nyambala essati n'enyambala essati n'etagenda konfuufu n'enyambala engatto nga sigikubye kwadde omuzigo okumala omwezi nga n'enkuba bw'etonnya sifuna bisooto nga gavumenti zezikola ebintu bino gw'oli mu katanga oyimiridde mu bisooto gavumenti bwe yandibadde ekola ogamba nzire e Kampala nyimirire mu bisooto bimu era ojja kulowooza nga ali mu bisooto tojja kukyuka y'ensonga lwaki buli muntu abadde alimu akawuunu nakasita alinnyo ennyonyi n'agenda mu diaspora bw'asigala ng'ali kyekimu ezo tuyite embaata kabuzi ezo ze tuyita embaata kabuzi mumpulidde bulungi omuntu bw'ava e Kampala ennyonyi n'esituka ku lido n'egenda bweti n'atuuka gy'alaga nalaniga bwe pu ategererawo nti Uganda geyeena era bw'asigala nga wagira Museveni kitegeeza musiru kati ffe abali eno twogera kubanga ebiri wano babikoze tulaba kusereza omusolo tumalira obuvunaanyizibwa bannansi balina niyo osanga mu Uganda nga omunda Uganda tamanyi kye bayita constitution teyemanyi ko rights ze tamanyi mateeka wosangira ne police nga temanyi mateeka kyokka yekwatisa amateeka ne weewunya police officer najja n'alonda emmundu nga talina de gloves mu police officer najjamu n'amasasi mu magazini n'atambula niye akwatisa amateeka tamanyi mateeka yensi mwe tuli kati na kino kankibannyonnyole Parliament y'eggwanga yeyisa amateeka bwegayisa negawa kooti mwesinziira okusala emisango n'okuvunana n'okusingisa abantu emisango police yekwatisa amateeka okugassa mu nkola
kati kitwale nti akwatisa amateeka tamanyi mateeka nsi ki gye tulimu ye Uganda kitwale nti abakwatisa amateeka mu Uganda bamenya amateeka tebamanyi mateeka tuvula wa polisi mu Uganda kwa nakusomera omusango otawulirangako kubanga naye tamanyi munsi zisinga obungi ezikulaakulanye owa polisi abeera well informed bwe watali well informed citizen gwabazze okufacinga okukyajinga abeera more informed than the policeman era mulizo nengana muga please you are breaking the law wa polisi n'agamba I'm very sorry ne yeetonda nadde n'asoma naye Kampala mugeti you are breaking kati ngo yazo okutuna pistol wali nga jaji kutte mu ngalo automatically singa ade omuntu amanya amateeko yadde amugira mugamba sebo pistol gitwala nga tumaze kugituto tumaze kola tumaze giteeka mu kafeda tubuza bibuzo biddako naye yaze buzinga akwata pistol nga gitwala already naye abamenya amateeka nenga ye mukwatisa amateeka n'ogateeka mu nkola n'obatunulira omuntu ne gukuluma n'ebigere ne bikutokota ng'odda abasajja n'abakazi mu Uganda balowooza nti bategeera nnyo okusobola tabalina kutegeera nafundikira teri mufere ayagala gavumenti ya Museveni eveeko nkiddamu teri mufere ayagala gavumenti ya Museveni eveeko mbuuza lwaki the register of companies company registering ama company mu Uganda erina obuyinza okulondola company zonna zeewandiisizza engeri gye zikolamu gye zitambuzaamu emirimu olw'abana Uganda ndiyo lugenda mu register of company n'owandiisa erinnya g'oli waddemba okufeera abantu bonoobala n'oggalawo yo Uganda register of companies tenyega teddamu kunyega kati abo tebasobola kukkiriza gavumenti eveeko teri mubbi wa ttaka ayinza kukkiriza gavumenti ya Museveni eveeko nga ku family yamwe muyina ekyapa kimaze emyaka 10 ye najja n'ekyapa nga kya 223 n'abalaga abagoba ku ttaka oyina ayagala Museveni aveeko is impossible tasobola kutasobola aveeko teri mutemu asobola kukkiriza gavumenti ya Museveni eveeko ng'otta omuntu n'asigala nga ataayaaya n'ayagala nti aveeko teri member parliament atamanyi mateeka nga naye kennyini asaana kukwasa mateeka ng'ali mu parliament ayagala Museveni aveeko the likes of Kinyamatama kubanga the rules of procedure zisoma when you are out of the parliament anything happens to you okitwala ku police Kinyamatama waguddewo ene case against zake ku polisi y'omu kitundu kyo nti yakuinsultinze oli MP nze Kinyamatama no it was out of the parliament that means tiyabadde kesi ya parliament wadde oyina engenda ku polisi ekuliraanye okuwaabira zaake nti yazze mu constituency ye n'akuinsulting neefuuka police case ne bagusamoninga ne gugenda ne bamuyita mu kooti okubiteja so si parliament nembona yamanya amateeka MP n'otunuulira embaata za neti zino n'omutwe ne gukuluma singa akuvumidde mu parliament kyandibadde kya parliament naye yakuvumidde wabuli wa parliament mu constituency yo ewali poliisi omulimu gwa poliisi ki kufuna misango mulembe ba parliament ne bajja mu parliament ne diversion zaabwe bavumye abakazi olololo amateeka giga amateeka boboli wapelwa parliament kiba kitegeeza wabadde olina ogenda ku poliisi eyo mu constituency yo weyayogedde ebigambo omuguleko omusango ogw'okuyinsultinga then poliisi esindika omusango ewabwe w'omuwabe wa gavumenti omuwabe wa gavumenti omusango gutwale mu kooti zaake bamuyite abitebye wagenze mu parliament ye poliisi yonna tulina ebizibu ekyo mukitegedde bannange etteeka lisoma nti munnansi yenna kasita ofune okusoomozebwa kwonna omuntu asookerwako ye poliisi
ate member parliament toli waggulu w'amateeka nawe oli munda Uganda zaaka teyakuvumidde mu parliament yazze mu constituency yo ewali poliisi omusango utandikira ku poliisi omusango kati mwago discussinzeko ng'omusa if it is a case omusango gonna tegudiscussing bwako wadde oyina genda ku poliisi kwabira zaake nti yaku insultings poliisi nesindika omusango ewa mwabi wa gavumenti n'agusindika mu kooti ne bayita zaake ne bamuvunaana okutyoboola wagenze mu parliament omenya amateeka ng'ate okola amateeka oli MP munze kinyamatama ate banayimba mutuma abaana amanya nga mumanyi bulungi nnyo ekigendera ky'amanya ago mutuma omwana kinyamatama naye ng'erira yennyini erinnyini mufaanani kinyamatama yennyini oli bamutuma zaake zivuge ye bintu bibitandikirawo si byakwetoola gamba point blank period yezaake ezizaakira wakuge point blank oli kino period tena kyagenda kuddamu neze kinyamatama era ojja kubeera nga oli kinyamatama bwoti kubanga oli member parliament akola amateeka atesa amateeka tomanyi mateeka nga amateeka leo kenyiri wagamenye. It was a mistake for you to come to for you to address that issue in parliament. Wado inagenda ku police yoyina okuwaba mwana gatumba tumabana amanya ngatemmanyi oli mu parliament oli mu kwegabangula kubanga deputy speaker boyfriend wo kuwa basis okuyimiriza okuchankanya pale muge mutula mu committee disciplinary committee yawa gombi wa masanyalaze na watu oyimire mu parliament otese mu parliament nkugambye kwata sento ziwezake ya promoting obaddeko mawulire for the first time mu myaka 10 jomaza mu parliament. Olokumande wade toina case to answer. No involving abakazi bonna. Abakazi bonna bonna Uganda siba kinyamatama. No. Buli mu parliament mukazi ayine linnya ya mentioninze kinyamatama gwengo mukazi omu kubanga wegalangula olinganga kiyenye bakwata kugulo wayo kiwawatiro. Bakwata nviyo tekayo kisambi. Gwe mulimu gwolinwa gwomanyi katwali badde omusasula kubanga yakuyambye okumanyika ko mawulire oluzungu wayogedde nga you express yourself oluzungu badde oyogera mu parliament ngotesa ku nsongezi mu bantu mu constitution abazima banda Uganda kyonga bigabo yayogedde mu press conference tosobola byogera nga olumirira abantu bali mu kuwamibwa bwacho byogera muzake yanyi naye mwe video wedde mukaba bakume tujja sinkana ku lwokusatu nkyalina ebintu ebisumba mu katono tujja sinkana ku lwokusatu so omuntu yena tonoonya gyendi ngenda kubeera until Wednesday kusanda mvero solo sigenda kubeera emengo alina ebizibu ebintawaanya atujja sinkana ku lwokusatu kansoke maliriza ebizibu byange mpola we shall meet on Wednesday ku saa 2 ez'akawungeezi njala bagaliza okubeera ku lunyi mukama bankumire tusinkane ku lwokusatu saawa 2 sijja kubeera ku sande mukitegedde bulungi bannange nkiddamu mwenna aboluganda bakola mikwano bampuliriza ku Sunday sijja kusobola kubeera mengo mbimuli nina ebintu byina ebiri personal binjagala kusooka okumaliza within those few days nja kuddamu okulabeka ku Rockstar ku social media kuno so mukama bankumire mubeereeyo abagala information nyingi ku YouTube channel yange mugende video yeziri enkadde kubanga nabaga ebintu bya banka myaka emeke mabega nze nasooka okugera ebintu bya banka kati what is happening in Uganda buli kimu kiraba sikyalina budde bubaddamu nabaga buli kintu kyonna so tusinkane ku Rockstar sawa 2 ku Sunday sirio tononye wantu wonna nti gyendi ku Sunday nowhere nile ebizibu byengenda okusooka okumaliza ebiri personal so mukama bankumira takumira mpeera mweraba bwe kikoze obubi genda wetugire ku munyanya tunakuzika kubanga finali ekkubo tetuna kyakkola naye within this small period of time from November to January binoculars zange zirina ebintu byezirengera ebitali birungi kalomoli kajjayo from now to January waliwo ebintu ebinene ebiyinza okwapeninga awo munakajjayo ng'obudde butuufu naye tujja kusinkana ku Lwokusatu mukama bankomere mweraba